Gwe ulira. Chofula bwo dankufiira ko gwe wambwa. Oh budde bwa food for the soul bolaba gesimu yange omanya nkuwa gocha. Ulirize bigambo bino. Bamukwata milioni namuko kati namukuba bubi nnyo. Era olutuse ku mulimu akabye mazibu ku TV. Kati ate n'omukulu omwami we yabadde mu box yange kuva ku macha nankubiranga akaba ice before ne mugamba bannange bakyawadda. Mukwano mbaako mukwano. Baganda bange muli mutya nyongera okubajjukiza nti abaleetera olugambo ndi mulekwa siina agenda kunzija mukomera mumanye ekiri ewannaalongo Anitaira ne SB4 kati SB4 kambuuze amaziga g'obadde okaaba mukulu munnange gaaki gw'olina bukakafu ki nti omukazi bwe wamukwatidde mu mmotoka ekikolwa kyaba bannange mundeke omumwa guno gulinzisa naye SB4 how are you Naalongo how are you se nali mmanyi nti no mwakita kubanga SB4 gakaba gakomba nga za Saalongo ne Naalongo twasooka ntuwulirako ebintu ebyeddako nga Anitaira yakazaala ne bagamba nti simanyi SB4 yayenda era netugamba baayokana twagenda okulaba nga bakyali wamu at the same around amawulire agatambula gasibye nno nga gasaculatinga mbu omukulu SB4 yakutte Anitaira n'omwami omulala mbu nga bali mu mmotoka nga beegadanga era mbu essaawa eno wetwogerera SB4 ne Anitaira tebakyali wamu oba bituufu oba nedda naye ng'essaawa yakakati ge mawulire agatrendinga era nga tweyongeddeyo ate n'amawulire amalala Zubeda Byantalo naye nga amannya g'amatuufu ye Shamimu Mayanja akombye ku paasi n'agamba nti bo bajja kwabika ne Furufiga banne babadde bamugamba nga bamukumakuma bamugamba nti biveeko naye agambye nti tasobola nti naye bwina amwina era nti talina yamuleeta mbu azze yeekolerera okutuusa wano bw'atuuse nti so teri kigenda mutiisa nonno amutandiiseeko buno gwaleese abaana baawo bennyini be bamukozesa nnyo na nga bwe ngeri yali omwana omuto nga ate bali amufaako teri amukebera oba wansi ali atya n'agaziwa n'atandika okuvaamu ekivundu bwemba nnimba Fulungu njagala obuulira abantu lwaki owunya bakyogera nze na bulijjo nti akyogera bakyogera nze saagala nnyo bakazi bannange ekimala Fulungu ekimala kimala omumanyidde ekimala bino ebintu bulijjo mbimanyi era nze nga nkwatibwako na nnaku okitegedde waŋŋamba nako nti wali oyagala tumutwale wa dokita atandika okuwunya avaayo ajja ayingira Kampala atuukire wa Kaffe Kaffe yamujja bukomeru atunda obunyama ku kkubo atandika waneeno yeefuulira Kaffe oyo gw'olaba era Kaffe ne bw'omukubira olwo yagamba nti naye ate nze kati oli ne wadde kalaagize naye namusonyiwa naye akyogera Kaffe maama we ne taata we gye bali balamu ebyo byabalimba mbu bazadde be tebaliiyo bazadde be gye bali wabula yabanyiigira olw'okuba nti baamusuulawo nga mwana wa kibi gambye nti luno lwakutunyumira era nga lukyalanda lukyagenda mu maaso tetumanyi oba ne Furufiga te ajja kuddamu ayanukule Zubeda naye nga nze nkugambye nti bano bajja kweyabya kubanga buli omu teri atya munne ate munnange tubadde tukyali awo ne zireeta omukyalo omulala ono ye ng'alumiriza Farida Nakazibwe era talina bigambo biwoomu yadde n'akamu alangidde Farida ebigambo n'amwogerera gagamba aganene era gasongovu abaaye Timothy yaani bibino Farida Nakazibwe njagala nkutegeeze nti Timothy yakuzinamu buzinyi Timothy still loves me. Yes. Timothy yakuzinamu buzinyi. Lindako, I record, please. Yali just one moment, one. Yes. One night stand. Ate bannange omuntu aba akuliddemu just ebyolumu
Tufula abantu banywa omwenge ne batamya ne babeera n'omuyimba omuntu akwetaasizaamu awo. Ezi, tandika. It is bad. People, what you are Kimanyi doing. oyo omukazi yaweereza n'abantu ku nnyumba ya bbaawa. Yaweereza abantu ku nnyumba ya bbaa wange. Listen, Farida Nakazibwe. Yaweereza wani. Wa bbaa wange Timothy. Bamuyita Timothy. Tuli nabo Timothy. Abeera wa. Mu Kampala. Ogamba no tulina bo no. Nedda soyo si tuli nabo. Kadde manyi ogamba Timothy akola he works for URA. Bannange adimini wange kano kansaliremu wangi. Yes. He works for Uganda Revenue Authority. Farida njagala kutegeeza nti I know he cheated on me, but when I come to Uganda, I'm the woman. Era njagala nkutegeeze nti he does not want you. Gwe n'amayindo go. He doesn't. bitusanga wano. He works for URA, Uganda Revenue Authority. He told me because you know how I found out when I went to UG, his phone was ringing and I picked it up. Ekikazi nga face yache eriweti mu screen. I was so angry. Oh my. Omumanyi bwafaanana oyinza omuntu wakako bifaananye bye. Excuse me, I'm 30 years in this country. Atisobola kutegeera bwafaanana. I don't know what you are talking about. And then I questioned him. Nangamba mazima nangamba mbadde namulyako once. Oh my God. That's very abusive. The man is abusive. The same man. I don't know. But I don't know. Akugamba ebigambo ebikwatagana n'omukazi gwe yabasena ye. Tebazina gwe ate siyo gwe wazina. Soka osidike. Kireya alina ensonga jayisaawo. Waliwo agambye that is the father of Farida's baby. No, he's not. He's not. Jotalabika yamuzaalamu n'omwana. Ani agambye mbu is the father of Farida. Oh my God! Please don't get me crazy right now. Oba ye yamuzaalamu omwana. Ono sekadama teyamuzaalamu ye. Temunsula ddalu bannange comment section. Don't get yazina dibbaawo. Idi. When was it? Okay, so I went to UG in 2021. I was December. I was in UG. That is when I found. That is when I found. Bana bagambye yamuzaalamu omwana. Oyinayo omwana wa mujjawo. Nageko ku bawo tulabe wafaanana tulabe omwana wa Farida amufaanana. No, tebafaanagana. I swear to God. Wabunoke nawe mulala oli amukuza bukuza. Lindako. Ate hamo bintu byono. Nedda ayina omwana wa Bunoke gwakuza omama we yafa. Na yoyo mulala kwogera mwana muto owa Bunoke mwana. Bamuyita Timothy tuli nabo. He works for Uganda Revenue Authority. Yes. Ofaki ngoyina akasolo. That is your man or your boyfriend? That's my man. That's my Ugandan man. I have a London man, but that's my Ugandan man. By the way, abantu beno babirayo n'abasajja baabwe ab'Uganda. You're very far. Ayinza okubeera naye nga yali yeetasa. Baba bakuzina e London. Kati ye nayo yagala omusajja azineki. Eka mwekolere. No, but listen, Senga Acid. He travels over here whenever he feels like he misses me. He travels over here. Farida. Bino biwanvu nkiddamu luno olutalo lw'abasajja. bannange owulidde mukyala ngeri gy'alangiramu munne naye ye weebuuze omusajja ye ali ku ki? Omusajja ye yamugamba nti ajja abyogere biwanvu era nga nze nkugamba nti gwe tuula butuuzi kalira nywera mpe nga ndukuwa
kubanga amawulire go mangi nnyo ddala. Munnange nga tuvudde ku baagalana oba nga tuvudde mu abo abayombera omukwano, mubadde mukimanyi nti namwandu wa Honorable Segirinya Muhammad ye yeesoddewo agamba nti nze sidda mabega, entebe ya bba wange njeetaaga era njagala, agamba ajja kuvuganya yadde tebamuwadde kaadi naye ye Kawempe North agyewulira. Ekibuuzo kibadde nti lwaki sijidde mu kibiina omugenzi teyalimu ekya NUP. Nze ng'omuntu nzize kukolera bannakawempe nga sisosodde sayidi yonna era n'amaanyi mangi, nja kulabika nti buli munnakawempe yenna oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki nga mbagatta wamu nga bwe ngasse bamaama b'abaana bano be mulaba wano nga ntudde nabo, bwe njagala kugatta bannakawempe bonna n'eddiini zonna eziri mu Kawempe okulabika nti tufunye ekirungi mu ekyo nga tetwesosodde. Ekibuuzo ekirala bannaku ku nsonga eyo yennyini. Kakati ku nsonga y'omuyambi, nze nka maama ntandikidde wansi nga nsinziira ku mbeera bannange bamaama b'abaana abalala gye bayitiramu. Omuyambi w'omubaka mumanyi bulungi era yakolanga ne Honorable mu mbeera ze yali amutumako. Ate nange oluusi natambulanga naye nga tugenze mu field nga omubaka atusindise. Naye ate oyo mba amuyitake mutabani wange. Kakati simanyi bulungi ye ng'omuntu kyalowooza mwe ng'abalonze mwandirowoozeza nti maama n'omwana ani eyandikutte ekintu bulungi era ng'akitegeera bulungi. Bambi mukazi wattu ayagala kalulu, ayagala agambye ekimuganya okubanga agira ku kadi ya NUP nti ayagala kubanga agatta abantu bonna, tayagala kukolera bana NUP bokka, nti ayagala kukolera abantu ba Kawempe North bonna, era nti nga bwasobodde okubanga agatta abakyala bonna aba Honorable Segirinya Muhammad wamu n'abaana baabwe, nti ayina essuubi nti singa munaaba mumwesize ne muba akalulu ajja kubanga akikwasaganya bulungi, akwasaganye abaana, akwasaganye bamaama, akwasaganye bannakawempe bonna bonna n'Abannayuganda okulabika nti emirimu gy'omugenzi bagitwalira ddala mu maaso. Ate waliwo kintu kyayogedde nti ekyokubanga oli Luwemba eyali muyambi wa Honorable Segirinya nga naye yeetaaga entebe, agambye nti oyo mtwalanga mutabani wange kubanga oli omugenzi yali ki wow, ayogedde bulungi nnyo yadde ng'oli ayinza okuba amusinga n'obukulu naye ate amuwadde ekitiibwa ekimala, yamuwadde respect emala, naye yagambye nti alabira ddala nti entebe eno abadde agisaana era abadde yeetaaga agitwale mu maaso. Binaggwa bitya? So we tuli naye nga n'abategezezza luli nti ekkaadi ya NUP ko yagenda okuba ng'avuganya ku Kawempe North bagiwadde Wumalu Magala, yagenda okuba ng'avuganya ku kkaadi ya NUP. Kakati awo abalala bagenda kugiramu awo nabo okuba nga babbinkana naye nga yo nga NUP ekkaadi bagigwasizza mukulu Magala Wumalu. Singa tuvuddeko ate munnange waliwo amawulire agayitingana mbu waliwo pulaani ey'okubanga bawamba Babi Kyakulanya Ettungo mbu n'omwana muwala Ssuubi mbu olwo ekigendererwa mbu baagala kubanga bateeka pulezidenti w'ekibiina kya NUP ku nninga nti abenga awanduka mu kwetaba mu kwesimbawo obwa pulezidenti w'eggwanga Uganda. Munnange temumbuuza mbijjawa ababiina baabano. Breaking news. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo embeera y'okuwamba mukyala we n'omwana we Ssuubi nga baagala okumukaka aleme kudda mu kalulu. Bino bye nkugamba si propaganda, si katemba. Waliwo engeri oba waliwo pulaani z'okuwamba
First Lady Babi Kyagulanyi Itungo ne muwala we Ssuubi okukaka Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe obuteenyigira mu kalulu kaddako oba obutajja kwesimbawo wabula bo kye baagala akole statement egamba nti sigenda kudda mu kalulu okategedde eno ensonga teriimu katemba teriimu propaganda teriimu wadde simanyi biki ekituufu kyekyo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu baagala kuteekawo mbeera emukaka obutaddamu kwesimbawo nakugamba Museveni akalulu akatya nnyo nga bw'okiwulira bino biva kuliraye bosoosi ezitaliiko wadde okwebuzaabuza wadde okwebuuzaamu Museveni yatidde nnyo Museveni kyetupulikinga yakitidde nnyo Museveni ayagala tutandinge violent tumufaanane nga tetunnatuuka mu kalulu okisegedde era bangi nnyo be mulaba bakuba akalulu simanyi tetudda mu kalulu abantu abo be mulaba bayina gwe bakolera either nga bamanyi oba nga tebamanyi respect. Atweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo abawulizi b'enjiri abamu n'abamu bo ebintu baabiraba dda era bagamba nti ebintu essaawa yakakati ebitambula waneno mu ggwanga biri mu kifuulannenge ebyetaaga okuba nga biteerezebwa. Bajjajja very soon tandika okwokya emirambo lubwamanga ono tumuzinge bwe tutyo tukume ekyoto tumukole ki kubanga abantu mwagadde nnyo okukuta naye nga bemugenda okukuta tebigenda bagasa mirembe na mirembe. Are you a preservative? Abamu mutufuukidde kye bawalula obuwangwa bwaffe buweddewo bwe mugenze ne musomako bye musoma biganya okutegeerekeka mbu nze seesiba lubugo kale nange saagala kunzinga era levulanise bugenyi kankulamire ne mubuulizi Kasule wembasookanga okufandibwa A+ kofini ya bukadde 2 mba sigenda kudda Kasule nziika bulungi ompone ekyo nakyo kikole ki otuma omubulizi gw'oyagala ewammwe Mukama yeebazibwe. Mbuze bwe nasomako bwe nagende wa Pastor Tom Mugerwa era we nnima n'ebijja mbanzisa omukago n'emirambo nze banzaala mitiyana era we ngende waffe Kaweesa Stanley Reverend we namuziika mulima Kaweesa si yankubye obwavu butasoma bwange bwe bumbonyaabonya abamu ekibabonyaabonya empisa zammwe temulina muli kimu kyemira emizimu okumya otya obuwangwa bwo kyova abakazi ennaku zino emmere mugikoyisamirawo ebintu bino biviira ddala mabega muli mu nnyo gwa bika byammwe okoze otya ekika kyo mwova okulaba nga kikyali ku mutindo nze ekkanisa mama akimanyi newogende Kenya ku bigere nze Kimuli John Kaweesa neddira Fumbe oba mpenda obolompa oba tompa lekayo Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Oziyisa otya bannaffe abasumba abalokola bali wano musome Bayibuli muzitegeere mugende mu theological colleges musome Bayibuli we munaabitegeera munaasomesa abantu bye mutegeera. The problem musomesa abantu bye mutategeera. Nze nyina ewaffe nze kyemulaba wano nyina obukulu ewaffe era ebaali bansumikira banyambaza lubugo olubugo wemba ndoota byange buloka zenkuba siba kuba nasika mbonaabona byange mbu bwogenda n'olima ebijja olwozza emizimu nga giddawa omuzimu gujjawa onkoze bulungi sibadde bulungi n'akatono Mukama akuwa omukisa. Haleluya. Nolwekyo mugende mubeere omunnyo to preserve obuwangwa bwaffe n'ennono. Mu kitabo kino ekyenjatula mulimu ebyemizizo mwejja mukomya okugamba nti n'okumanyagana bajjajja kuvuddewo gye bujja mugenda sanga omwana w'effumbe nga wasize omwana wa ssengaawe kubanga ffe twalokoka era mukulokoka tetugenda mukumanyagana bafumba emmere bw'olya emmere ebaamu emizimu n'onoonyeza omuntu ky'omutuma n'ekikubula. naye nga tuli ku NCK TV era nkugamba kimu nti bw'oba nga tonna subscribinga kekadde subscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking. Yes, tulina amawulire mangi nnyo nnyini ddala kugamba bugambi nti gwe tuula kalira nywera gonna byonna byoyagala nja kubanga mbikuwa era nja kubanga ngakutuusaako muganda wange. Yes, tuweerabira ku subscribinga kyekikulu ekisinga mu byonna. Awo nno wommala tuula butuuzi sirika nja kubanga nkomaotoba.